Network eteredde bulungi baganda bange ne bannyinaze mukuŋŋaane nene ensonga tugijjewo kitalo nnyo nnyini ddala mukulikeeyo mwenna abaasuze mu masanja ekasangati mwebale nnyo buli alina kyakoze okulaba nga tuwerekera Honorable Muhammad Seggirinya. Otherwise musiibye mutya oba musuze mutya okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nnyongera okubajjukiza Togwamme gwa kunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange bwakkunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta ababaka ba paalamenti ne paalamenti ya Uganda. Wallahi mwammazeemu amaanyi. Buli obwedda asituka okwogera ng'ayogera ku Seggirinya birungi byereere. Nze bulijjo simanyi nti Seggirinya ensi emwagala bweti nti ne banne babaka banne babadde akola nabo babadde bamwagala obwenkanidde awo. Kuba nalinza akwata akazindaalo ayogere negativity ku Muhammad Seggirinya. Naye buli obwedda akwata akazindaalo ng'atenda Seggirinya obuweereza obulungi. Ng'atenda Seggirinya obutazzikawo. Era ng'alaga nti sikawo empe yokka yeefiiriddwa wabula Uganda yonna ne neebuuza baali ludda wa? Akaseera Seggirinya we yasinga okubeetaagira mwali ludda wa? Paalamenti ly'essiga ly'eggwanga eryokubiri mu bukulembeze. Ate oba osanga likyasobola n'okubeera ery'amaanyi n'okusinga executive. Kubanga paalamenti esobola okuggyamu executive obwesige. Parliament esobola okukuba president impeachment. Parliament esobola okukuba minister impeachment. Naye essiga eryokubiri executive nejja n'ekutoolamu omuntu gw'omanyi nti tasobola yadde okutta ekiyenje, gw'omanyi nti tasobola yadde okutta ekikere, n'osigala ng'olaga nti entuula zikyagenda mu maaso aziifu buli kimu kiri okke. Seggirinya n'atuukira okubawanikira obugere mu kkomera nti bannange mulabe kyempitamu mu ntaase. Olaba abakoze bati ekigere ekirabwako, naye olwo ebitundu bye mutalabako bantu mmwe mwagaana okusabira Seggirinya okweyimirirwa. Mwagaana okuteekawo okwekalakaasa okw'enjawulo oba okuzira entuula za paalamenti kababe bano bampuuga kubanga mpuuga ye yali loopu mu biseera ebyo. Mwagaana okuteekawo embeera ebanja Seggirinya. Nga n'ekintu ekyali badde kyangu ennyo ekisookerwako oba ekitone ennyo kye mwali mukoledde kwali badde kwambala t-shirt nga ziriko Free Seggirinya nga mugenda mu nnyumba mwe muteeseza. Naye ennyumba mwe muteeseza ne mugenda ne mutuula nga buli kimu mulaba kiryokke nga bannammwe bali mu kkomera bavunda ne wabulwawo yadde ayambala t-shirt ne wabulwawo yadde ateekawo obunkenke ne wabulwawo n'abamukyalirako. Kubanga mubamu abamwogeddeko ebirungi ebyereere noonyaamu n'abamukyalirako sibalaba. Tebaamukyalira mu kkomera, tebaamukyalira na mu ddwaliro, naye ng'essaawa eno balaga nti abadde mukulembeze mulungi. Nga waliwo n'omubaka omu eyatuuse okukwata akazindaalo ayogere. N'atuuka okutugamba nti anti waliwo omugenzi be yali tayagala kutuuka ku ntaana ye. Kakati obulumi obwo bwe walaba omugenzi ayogereramu nti talina batayagala kutuuka ku ntaana ye bwakuwaliriza yadde omunoonyaako. Tuweeyo ekifaananyi kimu ng'okyalidde Seggirinya. Seggirinya okumanya nga yakulumye watuuse n'okuteeka bye yalaama mu nkola. Watuuse n'okutusikirayo obutambi bwe yayogerako mu nkola. Kyokka ng'ate tewamulambulako yadde. Ekikwogeza ng'obutambi buno oba ekikutunnyonnyozesa obutambi guno oba amakulu g'obutambi gano kireeza nti naye bwakukwatako nnyo, bwakukwatako afudde. Nga tewasobola yadde okumulambula mu ddwaliro, nga tewasobola yadde okumulambula mu kkomera, nga bwe yakuba omulanga n'akuwanikira ebigere wagaana okuguwuliriza. Wateekawo okwo ku mbeera okulaba nti paalamenti eteeka enninga ku bitongole eby'ebyokwerinda n'executive. Seggirinya Muhammad asobola okubeera ng'ateebwa. Seggirinya Muhammad yali mutuuze senior citizen kubanga abadde takyali mutuuze ate olaba omuntu alwala nga state oba paalamenti bye birina okumujjanjaba. Seggirinya Muhammad senga yaweebwa beyiro n'agenda n'ajjanjabwa olowooza Seggirinya Muhammad yali fudde.
olumba oluseseggirinya Muhammad luvudde mu kkomera mwenna gye mwamuleka avundire mwenna gye mwagaana okumulwanirira nga n'ekintu ekyalibadde ekitono nnyo basajja mmwe kwalibadde kwambala t-shirt nga mugenda mu ntuula za parliament nga ziriko free Seggirinya ziriko free Alan Sewanyana essaawa eno muli mu kutiitiibya omulambo gwa Seggirinya muli mu kusuubiza bamulekwa ba Seggirinya naye nga Seggirinya bwe yalaajana mwagaana okumuwulira mama wa Seggirinya yakajja mirundi emeka okusetteeserezo nga muganya okumufaako omukazi najja nga akaaba nti obulumi bundi bubi omukazi najja nga akaaba nti njagala mwana wange omukazi najja nga akaaba nti njagala kwogerako na Anita Amongi ekitegeeza nti ayagala kwogerako na mukyala munne bwe ziba ensonga ziganye okukola n'omusajja kubanga ate ye omusajja talina bisa omusajja tazaala baana ayinza obutamanya nnyo bulumi bwa mwana naye maama najja ne ku paalamenti n'abagamba omutima gunnuma obulumi bundi bubi bana bange mpulira bubi mu nsaasire omwoyo gw'omwana gunnuma mwababaka ba paalamenti abaalaba maama wa Seggirinya ne muddayo ewaka wammwe ne mubiibiita abaana bammwe ku weekend ne mugenda mu kyalo mwe bazadde bammwe ne mubalaba kale bwe muba mwali temusobola kusaasira Seggirinya mwali saasidde maama we kubanga emisango bwe gizzibwa abaana ku kyalo oluusi abakulu b'abakulu be bateesa maama w'omwana bwe yalabanga ensonga zisusseemu abaana n'anoonya mukulu munne Museveni waakiri n'amuweereza obutambi n'agamba Janati Kataaha maama oli muzadde nsaasira nti waakiri tutuule ku mmeeza ng'abantu abakulu azaala ekiri akiwongerera nze omwana wange nja mmwetereereza ne maama wa Seggirinya yajja emirundi ebiri awo ku paalamenti ng'ali mu maziga ag'ekitalo waliwo omukazi oyo lwe yajjira mu nkuba waliwo omukyalo oyo maama lwe yajjira mu nkuba ng'emuggwerako n'abagamba nzize enkuba bannanga omwoyo gw'omwana gundi bubi omwoyo gw'omwana gunnuma babaka mmwe mwagaana okuyamba maama w'omwana oyo nti ebiseera ebisinga bakadde baffe bamanyeeyo mu byalo gye babeera nti omwana e Kampala baamusibye asooka kunoonya baakola nabo era bw'ajja e Kampala okuwoza egy'omwana asooka kunoonya siteegi ya booda kwabadde apaakinga batandikiraawo balabe nga banunula omwana mama wa Seggirinya we yajja ku workshop ye banne be yasangawo baamutunuulira kyamuli ne bwe yagezaako okubannyonnyola ensonga ze nti bannanga obulumi bannuma baagaana okumuwuliriza baagaana okumugattirako eddoboozi baagaana okumutambulizaako enjiri y'okulaba ng'omwana we afuna eddembe lye kale ne bwe liba nga terijjudde waakiri erimusobozesa okugenda okujjanjabibwa ne bwe baali mujjanjabidde ku mpingu ye maama yali tafuddeeyo kye yali afa kujjanjaba mwana we naye omukazi oyo yabalaajanira emirundi mingi n'ekintu ekitono kye mwali mukoledde wadde nga mumukwenya waakiri kwambala bu t-shirt naye muddaawo mbu amateeka ga paalamenti galagira suuti gwe n'otakimanya nti amateeka oluusi gateekebwawo kukugira kubanga booba mu kuvuganya be babeera baagateekawo gwe mbuulira banaateekawo ekisenge ekibakkiriza okuyubuka oba banaateekawo etteeka nga libafevalinga okuva mu ntebe tewaliiwo tteeka libagenda kukuteerawo nti likusobozesa okuggyako gavumenti eyo lyebekuteereddewo nti likusobozesa okuziggyako oba osanga mubaamu akakodyo gwe k'olina okuteekamu akatali mu mateeka Museveni bwe yawulira nga Dr. Apollo Milton Obote atufugira bweru w'amateeka kyamuwaliriza okuyingira mu nsiko amenye amateeka okusobola okutereeza amateeka lwaki olunaku olwaleero baagala okutufugira mu mateeka mu nsi ate etaliimu mateeka nga tulina okulwanyisa ebikolwa ebitali bya mu mateeka Seggirinya Muhammad ne bamuwa bondi e Masaka abasajja ne bajja bamuwamba nga tetumanyi na kitongole kikimututte bali muleeya tetumanyi oba Jati ye mututte tetumanyi oba Iso ye mututte tetumanyi oba Semayi ye mututte tetumanyi oba Red Top ye mututte tetumanyi kitongole kye kituufu ekitutte Muhammad Seggirinya oba police oba magye era stiru ng'oyagala tusigale nga tuyita mu mateeka okulwanyisa impunity ng'eno kale tukkiriza buli kintu tuyina babakammwe netteeka eritono ennyo just lyakwambulako kooti na ttaayi
okumenya protocol ku butya parliament bweyina okwambala likulemye okumenya otaasa obulamu bw'omuntu essuuti yo ne kkooti yo byakusingira obulamu bwa Sseggirinya. Era nze nkusuubire nti lunaku lumu yeggwe gwe nninamu essuubi okununula enkya n'ojja okunsaba akalulu ng'onsuubiza nti yeggwe ngabo yange, ng'onsuubiza nti yeggwe mulwanyi wange, ng'onsuubiza nti ojja kunnyambukira obusozi obunnemye okuwalampa. Naye netteeka ettono just lyakujja mu kkooti yo nakujjako saati n'osigala mu ka t-shirt nga kaliko Free Sseggirinya, Free Alan Ssewanyana lyakulema okukozesa essaawa eno oli mu paalamenti oyogera ebirungi ebyerere ku Sseggirinya. N'otuka okutugamba nga buli akwata akazindalo Sseggirinya abadde mubaka mulungi, Sseggirinya abadde mukulembeze mulungi. Omukulembeze omulungi lwaki wakkiriza omufiirwe? Oba mmwe abafu ewammwe be bakulembeze abalungi bokka. Bw'aba Sseggirinya abadde mukulembeze mulungi nga n'owa NRM bojja oyogera kimu nti mukulembeze mulungi. Bw'aba mukulembeze mulungi lwaki wakkiriza omufiirwe? Bameka abafudde mu nfa eyo? Bameka be batutte mu makomera baba bakabata ne basaanawo? Mwe baatwala Sseggirinya mu kkomera mwalowooza bagenze muwa birabo? Mwalowooza nti gavumenti eri mu kuzannya jangonko ekule? Lwaki temwamugaziyizaako ku ddoboozi lyammwe? Ne mu kkomera abasinga bano abali mu kwogera nti abadde mukulembeze mulungi tebalinnye eyo. N'abali mu kaseera kano okwogera mbu simanyanga Sseggirinya tazzikawo, ne mu ddwaliro okumulambulako obulambuzi tebaakikoze. Ekintu ekyalibadde ekitone nnyo kwe kuyimirirawo Sseggirinya mu bulungi ne mu bubi so si mu bufu. Omuntu bw'afa ye abeera yeegendedde, naye lowooza ku mulamu alina okukuza abaana be. Sseggirinya kyabadde asinga okwetaaga omutima oluvannyuma lw'okufa kw'omwana we. Omwana we tafudde kikutuko, naye omwana we yamubategeezaako nti bannanga omwana wange alugenda muntaase mwenna ne mwesuulirayo ogwa Naggamba. Mwenna omukazi ne munvuba nga temwagala kumanya kikyawulira. Essaawa eno omwana we afudde, buli omu atendereza omubiri gw'omwana we. Mwagadde nnyo omulambo gwa Sseggirinya okusinga Sseggirinya omulamu. Babaka ng'oggyeko aba National Unity Platform be baayogerangako, be baalwanirira Sseggirinya. Naye kale wadde paalamenti yo tekukkiriza kugendera mu t-shirt nene ku TV gy'okyala. Ne ku TV gy'okyala n'ogaana okutwalayo olwekalakaasa ng'otukubidde akalango k'olwekalakaasa ku lugoye ng'obanja eddembe lya Sseggirinya. Yadde ku mikolo gy'ogenda okuziika n'ogaana okukwata akazindaalo oyogereko nti Free Sseggirinya, Sseggirinya jjanjabwe. Bwe muba mumuvunaana waakiri musooke mumuwe eddembe ly'okubeera omulamu kubanga temugenda kuvunaana mufu. Olaba abasibe mu kkomera bali emmere so nga ate babeera bakolobezi, naye lwaki balina okubeera abalamu eggwanga livunaane balamu so si bafudde. Nene ku mikolo kwe mwabeeranga mu kuziika, ku nnyimbe, mu kwanjula, mu ndongo, ku mbaga tewaliiwo baakoona ku kintu kya Sseggirinya. Essaawa zino bali mu paalamenti beeyama, buli omu nja kuleetayo emitwalo 3. Nze nja kuleetayo emitwalo bwe giti ku lw'abamulekwa ba Sseggirinya. Ekyo si kye babadde basinga okwetaaga. Era paalamenti bw'eba tesobola kutaasa mmemba waayo oba kulwanirirako mmemba waayo, enaasobola okulwanirira bannayuganda. Era mu yo nga mwe tulina obwesigwa, eyo etasobola na kumenya tteeka erya dress code. Njisuubira okumenya etteeka erijjako gavumenti. Mwagala okujjako gavumenti nga muyise mu mateeka, naye ng'ate gavumenti gye twagala okujjako teyita mu mateeka. Sometimes naffe bwe tubaako bye twagala okununula tumenyenga ku mateeka, kubanga okumenyeka kw'amateeka kwe kuleetera abakulu okumanya nti ono anyiize. Omwana singa omusiibye ennyo endala akuluma ebbeere kubanga aba alina okukulaga nti nnyiize. Mwe gavumenti yammwe musuubira kugiragako ddi nti munyiize? Oba paalamenti yammwe musuubira kulaga ddi ensi nti erina amaanyi era yeetengeredde teyeerippye ku executive? Paalamenti, prime minister,
paka kuba ministers aba cabinet n'aba state. Era yensonga lwaki buli amala okulondebwa okubeera appointed mu executive alina okubeera filtered. Mu legislature naye legislature nebeerawo ng'eringa ssekibotte nga speaker wa parliament talina maanyi ganunula muntu we gwe walisoose ne weebuuza yo parliament yawako kuba Sseggirinya balooya. Kale bwe kibanga byalina lindo be executive ekutte Sseggirinya yo parliament yalwanako okuwa Sseggirinya wakiri balooya. Lolo ki yo parliament gyerwanya okulaba okuwonya obulamu bwa Sseggirinya. Sseggirinya ono gwe mwogerako ebirungi ebyerere mu parliament. Sseggirinya ono gwe mwogerako ng'omukulembeze omulungi mu parliament. Sseggirinya ono gwe mwogerako nga bwe musaaliddwa n'eggwanga lisaaliddwa. Lwaki mwakkiriza okumufiirwa n'eggwanga lituuka okumufiirwa ng'ate mwali musobola okumunonola? Mwali musobola okutaasa Sseggirinya okuva mu mannyo g'empisa nikira nti bannange olaba ebigere mulaba bifaanana bwe biti. Naye ate we mutasobola kulengera netiwaaka mujja jigumira. Tolaba basobola okunkola ekintu weekiti awantu we musobola okulengera era walabwa n'amaaso g'abayise. Ate olwebuziba gye mutasobola kulengera mwasigala mugeregeza. Mwasigala munyumirwa omusaala gwa parliament. Mwasigala munyumirwa mmotoka za parliament. Mwasigala munyumirwa privileges. Mwasigala munyumirwa allowances nga bannammwe eri bali mu kkomera bavunda. Essaawa eno lubatutte mukutte obutambaala buli ajja okwogera amwogerako birungi byereero. Oli n'atuuka n'okujja okwogera ng'atubuulira omugenzi be yagamba nti tebalina kumuziika ate nga ffe bulijjo tulowooza nti omugenzi tamumanyi era n'ebigenda mu maaso ku bulamu bwe tabimanyi. Teyamulambula mu ddwaliro, teyamulambula mu kkomera, teyamugattirako ku ddoboozi. Yalumiddwa ddi omugenzi obwenkaniddaawo atuuke n'okusalawo abanaamuziika ku bataamuziike. Yalumiddwa ddi omugenzi obwenkaniddaawo? Kyokka ate kino ne kiragenda mu bakulembeze bokka. Naffe kennyini bannayuganda Sseggirinya ffe be yasinga okuyamba. Era ffe twasinga okuwanika Sseggirinya kubanga ffe twatuma Sseggirinya. Twalina omukwano mungi ku Sseggirinya. Naye Sseggirinya bwe baamusiba naffe twazimeera. Naye ate ne siba ne Nyalwansonga nti bano abakulembeze be tulonda babeera bakkamanda. Naye baagaana okujja okuduumira olutalo oba olwekalakaasa oluteesa Sseggirinya mbu bajja kuba bamenya amateeka. Balowooza nti ekintu kye tunoonya tulina kukifunira mu mateeka. Kyokka ng'ate kyo kyava mu bumenyi bw'amateeka. Ebiseera ebisinga olina okutegulawo etteeka erikuziyiza okutereeza amateeka. Olina okuteekawo ekkubo, olina okutemawo ekyo ekisenge ekikuziyiza okukwata ku kyoyagala okutereeza mu mbeera yonna. Kuno kuligga kwe tulimu. Mu kuyigga tekuliiko nti omusiraamu yalina okufumita effumu. Mu kuyigga temuliimu nti olina kufumita mu bulago. Mu kuyigga woosanze woofumita. Era tebakulimba nti ennyama y'okuyigga ebaako nti omusiraamu yasse. Mu kaseera kano bannayuganda tuli mu kuyigga. Mu mbeera mwonna mwe tufumitidde ensolo yaffe azironga azi tujja kuba tugifunye. Azironga azi tujja kuba tugirina. Tuyigge mu mbeera yonna. Abaateekawo amateeka balina ensalo ze batuziyiza okutuukamu ezo ezibajja mu buyinza. Kubanga tebaalekawo era muwaatwa gulaga nti basobola okuva mu buyinza. Abo be basobola n'okukuba akalulu ng'ensi yonna ekitegedde ne beerangirira. Kitegeeza nti ebintu ebitono ng'okununula bannaffe waliwo amateeka galina okumenyebwa. Buganda okusigalawo ng'ekyassa kutukka otutono kyosi kya 2009. Ekyosi kya 2009.
akalembereza gwe kolaba akatono ennyo tolaba nti Buganda ekukaabya wogiraba olwaleero naye singa ekya29 tekyabaawo ate yaali kukaabiza nnyo kitegeeza nti ebiseera ebisinga tulina okumenka kutegeeza kuba ku shortcut kubanga tulwana n'abamenkufu tulwana abatakolera mu mateeka ate abaagala ebyaffe tubikolere mu mateeka gwe sooka obabuuze abantu mu uniform mu ngoye eza bulijjo nga tebalina kitongole kye beerambye nti mwe bava mu Sseggirinya baamukwatira mu mateeka nga kkooti e Masaka emaze okumutani Alan Sewanyana baabakwatira mu mateeka ebiseera ebisinga mulina okukkiriza okumenya amateeka okutereza amateeka n'etteeka lya dress code eri ennyambala just kwambala t-shirt oyingire parliament nalyo n'olitya okukukwata ate ojja ogambye nti osooka okununula bannayuganda nga Sseggirinya omu walema okumulwanirira nga ate fulowo ogirina essiga ery'amaanyi linamba 2 nga lisobola n'okubeera nnamba 1 ebiseera ebisinga nga mwana ate palamenti ya Uganda lyessiga eritaali kungubagidde na Sseggirinya Muhammad teri kintu kyalumye Sseggirinya Muhammad nga kumutwala mu kayumba ako Sseggirinya Muhammad bwe yabeera omulamu yeesunga palamenti kubanga bwe yajjangawo okwekalakaasanga bamukwata era bwe yamala okuyitamu yagamba kamala okulayira mbayitengako mbawuubirenga ne ku jjambo mbalage nti we mwaŋŋaananga okujja kakati nzijawo nga tewaliiwo yadde kyenneeraliikirira Sseggirinya yeesunga palamenti naye palamenti nejjeevaako okufa kwa Sseggirinya ekifo kyennyini kyamuleetera obuzibu obuweereza bwe bwamuleetera obuzibu kyokka ate ne mukumusiba palamenti oba workshop kwakolera negaana okumulwanirira maama ne yeesitula najja bamaama bwe beesitula okuva mu byalo banoonya mirimu gy'abatabani baabwe bakolera nti bannange tutandikiddewa naye maama ne yeesitula najja ku workshop mutabani we waakolera era stiru ne mugaana okumuwuliriza ne mugaana okumuyamba omukazi n'abagamba nzijidde mu nkuba bw'oba owulira nga toyina maanyi gaduumira Museveni kuta Sseggirinya waakiriraga nti oyagala Sseggirinya bamute yambala t-shirt kubanga si ffenna tujja bikozesa maanyi gweraga obutali bumativu bwo kakati oŋŋamba otya nti munnayuganda ennyumba ekola amateeka yamuteeramu akawaayiro akalaga obutali bumativu bwe kyokka nga ate ye omubaka wa palamenti tasobola kulaga butali bumativu bwe kisiraane kya palamenti kyetaaga kukumako muliro kyonna ne kijja ne kibengeya n'abakirimu gwe ŋŋamba nti mmwe mubaga ssemateeka aŋŋamba nti yeekolera itongwa onakkirizibwanga okulaga obutali bumativu bwo naye nga mmwe ate temwagala kulaga butali bumativu bwammwe era mmwe abakola amateeka temusobola yadde okulaga obutali bumativu bwammwe nga munnammwe akwatiddwa enkyanga mujja mutusomera nga mutusaba obululu bannanga eddembe lyammwe okulaga obutali bumativu bwammwe bannanga eddembe lyammwe okukola bwe muti ne bwe muti bannanga eddembe lyammwe okukola naye nga ate nammwe temulirina oba temusobola dikozesa mubeere ennyonyi enkulu muyigirize ffento okubuuka kale mmwe musooke mubeere ekyokulabirako mutulage nti kisoboka okulaga obutali bumativu bwammwe naye abanaasendwa mu ntobazi baneeraga batya obutali bumativu bwabwe abagobeddwa ku ttaka ery'enjawulo banaalaga batya obutali bumativu bwabwe abasomesa abasawo abayizi banaalaga batya obutali bumativu bwabwe nga ne palamenti we yatuuka ku kisenge kwesobola okulagira obutali bumativu bwabwe bagamba bajja kuba bamenye mateeka enkya ne batukolera amateeka mukkirizibwanga okumenyanga okulaganga obutali bumativu bwammwe musimanya lyakolebwa bumayanja nga nammwe temusobola kulaga butali bumativu bwammwe nammwe abatasobola kwerwanirira mugambe nti mugenda kulwanirira ffe ne bajja ne bakuba omubaka eŋŋuumi ne mutabaako na kye mukolawo abasirikale ne bajja ne bawamba palamenti ne mutabaako na kye mukolawo
n'ekintu ekitono ntuzize entuula za paalamenti oba twekalakaasiriza ku madaala ga paalamenti ku lwa Sseggirinya nakyo ne kibalema mujje mutusiriwalireko nti ate mwe musobola okununula ffe mmwe kennyini nga temusobola kwenunula nga muli mu buwambe kubanga Sseggirinya waawambibwa ne paalamenti eba ewambiddwa mugenda mu Amerika nga gwe mwafagani n'ojjayo omuntu omu Amerika eba tekoleddwako ataaka naye paalamenti nekolebwako ataaka omu ku mmwe n'awambibwa n'aggyibwawo ne musigala nga muzinze muti emikono tetujja byeteekamu tetujja ate enkya ne mutuddira mumpe akalulu ŋŋenda balwanirira ŋŋenda banunula ate nga nawe tosobola kwenunula kuva mu buwambe n'ekintu ekitono kye waalitandikiddeko kwolina okutulagira nti tukkirizibwa mu ssemateeka okulaga obutali bumativu bwaffe kikulemye n'okumenya obumenyi etteeka lya dress code kikulemye nga yeggwa nsuubiza olunaku olwaleero nti mpaakalulu ebizibu byo ŋŋenda bikolako mpaakalulu ŋŋenda kununula Sseggirinya okufa kwe kulabisizza nnyo akayumba ako keetaaga kwokyebwa muliro akayumba ako mukalaba ke kaali badde akamooli gavumenti bwe gubeera mulyango oguggulawo paalamenti ke kaali badde akamooli ye yali badde alternative we nti gavumenti buli lwenyigiriza abantu paalamenti ng'egiteeka ku kuninga executive oba URA buli lweyongeza ebintu nga paalamenti egamba apaana paalamenti erina amaanyi agalemesa ebbeeyi y'ebintu okulinnya paalamenti erina amaanyi ageemulugunya ku kintu kyonna executive kyekola bannansi paalamenti erina amaanyi agayimiriza nnema okusenda abantu nga tennabateekerateekera kubanga baazimba egiraba baazimba ebalaba naye paalamenti yawa munnansi n'awambibwa niwatabaawo kikolebwa bakibalama ne babuzibwawo nga terina maanyi gabavumbula ebbeeyi y'ebintu n'erinnya nga terina maanyi gabiyimiriza ani ono ifiriisi nejja nga terina maanyi gagiyimiriza enkyate owa paalamenti najja ng'akubye n'ekipande ekinene nti essubi ly'abannabutambala olinga ente erinnyira mbwe ssuubi ly'abannabutambala oli musiru nga naawe kennyini toli ssuubi lyo nga naawe kennyini tosobola kweyamba nga naawe kennyini tomanyi kyosobola kukola paalamenti n'ezimbibwa ne mujjambu abasajja baatuutudde mmwe muli bakazi ne bajjamu ababaka bammwe nti anti ebitongole by'ebyokwerinda baasabyeko kulukusa okuva gye muli temukimanyi nti nammwe mulinga gavumenti mwe mwali badde akamooli abantu mwe basiza mu biseera eby'obuzibu naye ate paalamenti esinga oba ekitongole ekisinga okuwemmenta ssente y'omuyi w'omusolo ne kiba nga ate munnayuganda tasobola kiganyulwamu paalamenti ya Uganda eyo eringa ente ennuma ate nga ndaawo ente ennuma ate nga ndaawo teweekesa ate nga togenda gikama mata ebeera awo egejja kubanga ekola gwa kulya ne paalamenti ya Uganda olunaku olwaleero ekola gwa kulya paalamenti ya Uganda olunaku olwaleero ekola gwa soloza naye ogibuuza service deliveries eziriwa nga tebasobola kuzikusongerako nabula najje nkyana ntumaze mmanye ebizibu byammwe atunula ng'ente erinnyira amma Olivia okyayogamba otya sweetheart ntumaze mmanye ebizibu byammwe gwe eyali badde akamooli mwe tusiza nga baggaddewo oluggi oba amadinisa naye ate naawe otuziyiza buziyiza oli n'omugamba nti lwaki tetwekalakasa ku lw'ebbeeyi y'ebintu oba lwaki tetukola bwe tuti ku lw'abasibe lwaki tetutambula bwe tuti ku lw'abasibe tumakinge nga tugenda ku paalamenti waakiri leero tutambuze ebigere kubeera nabyo tebabigaana wakiri ababaka ba paalamenti baaliraze obutali bumativu bwabwe nga bamaakinga okubaako we basimbudde wonna oba ku Freedom Square awo ku State Square ne bamaakinga to the parliament nga bali ku bigere nga bawanisa ebipande Free Sseggirinya ne bwe baali baganya okuyingira paalamenti ekikulu tekyali kyakuyingira paalamenti ekikulu kyali kyakugusa bubaka Sseggirinya mwamutuusizaako ku bubaka nti ataaga okujjanjabwa
Sekkirinya mwamuyisizaako ku bubaka nti embeera ye tewoomya nakabululu. Sekkirinya mwamwekalakaasizaako. Lwaki mu kaseera kano buli akwata akazindaalo okwogera awaana Sekkirinya? Wallahi kyambuuseeko. Sinnabadde mmanyi nti paalamenti eyo abasingamu tebaagala Sekkirinya. Wabula kyambuuseeko nga buli akwata akazindaalo akujuliriza bwe tusaaliddwa nnyo omukulembeze omulungi. Akwagazisa Sekkirinya n'otuuka okumuwa omwoyo gugwofe wakiri yasigale nga mulamu okusinziira ku bye bamwogeddeko mu paalamenti. Naye baali ludda wa? Akaseera Sekkirinya we yakubira enduulu nti bannange kisola ntwala. Akaseera Sekkirinya we yakubira enduulu nti olumbe lunnamuza kubanga mwenna mukimanyi nti Museveni lumbe. Era ensonga lwaki mumutya kubanga mukimanyi lumbe. Ne just kyali kigambo bugambo nti paalamenti eganye okutuula paka ng'executive b'ebitongole bye by'okwerinda bikkiriza mmemba waayo agenda jjanjabwe. Mwene mutaalirwanye Sekkirinya kuteebwa. Wakiri mwalirwanye Sekkirinya agenda seeking medical attention. Agenda afuna obujjanjabi mu nsi ezisingako. Naye omukulu w'amakomera n'abagumya nti bannayuganda olubaleekanyeeko. Nedda wano mu Uganda tulinawo facilities ezimala okusobola obulungi okujjanjaba Sekkirinya. Ne mutamukubirako yadde ku nduulu. Ne mutalwanirirako yadde ku munnammwe Muhammad Sekkirinya. Essaawa eno mwenna mutudde mugadadde mweyama okuweerera abaana. Mweyama okuweerera abaana. Temuyina njawulo n'abantu bagaana kuwa bantu mmere. Enjala n'ebatta. Ate ne bagula emmere egenda okuliibwa abakungubaza abagenda okuziika ono enjala gw'essegwe yammye emmere. Abaana ba Sekkirinya kye beetaaga leero si bufiizi bwammwe. Kuba abaana ba Sekkirinya tebasobola kubulwa basale. Tebasobola kubulwa we basomera. Era Sekkirinya kyabadde yeetaaga si basale z'abaana be. Si kuweerera baana be. Sekkirinya kye yali asinga okwetaaga kwekuliza baana be. Kulera ku baana b'abaana be. Kulaba ku baana be nga batikkirwa. Kulaba ku baana be nga bafumbiddwa nga n'abalenzi bawasizza. Maama wa Sekkirinya bazzukulu be si mugugu kubanga abadde nabo okuva lwe mwamuteeka mu kkomera. Mwe kye mugamba nti olunaku olwaleero lwe mulaba nti famire ya Sekkirinya yeetaaga obuyambi oba mwe mulowooza mu kulaba kwammwe Sekkirinya afudde leero. Sekkirinya yali yafadda kubanga yavadda mu services. Ebbanga lyamaze nga tali mu services ani atwalako ku mateeka. Nene mutta abaana b'abantu ejja ne mujja ne mwefuula ng'abanunuzi. Ne musaawa amatooke gaffe ejja ne mutuleetera akawunga. Ne mutusuulirayo ekiwagu naye nga wayonoona lusuku ne tusanyuka nnyo ne bakuba n'engalo. Era nawulidde ababaka nga bakubye engalo mwana ttu mwabaddemu n'abaopposition abajjegga balabaga nti ebyobufuzi si enmity mu kaseera k'okufiirwa tobeerewo n'okwegatta. Mujja wange yasse omwana wange toziika. Abakyala mujja wasse omwana wo oba mujja ogwoteebereza okubanga yasse omwana wo taziika. Omusawo wabadde n'empiso esobola okujjanjaba omuntu wange n'awona kyokka ate bw'akutuse ondaga nti yeggwa omusaale ennyo mu nkola ku nteekateeka z'amaziika. Era olaga ne baamulekwa ojja kubaweerera golowooza nti Sekkirinya yali alemereddwa kweweererera baana be. Golowooza mu byalemerera Sekkirinya mwalimu okuweerera abaana be. Sekkirinya okuweerera abaana be tekyali kizibu kye. Sekkirinya kyabadde alwanako kibadde kimu kyakukuza baana be. Maama wa Sekkirinya abaana ba mutabani we bazzukulu be babadde tebamumenya. Kyabadde asinga okwetaaga mwana we. Naye omukazi n'abalaajanira. Omukazi n'abakaabira. Omukazi n'abalaga obulumi nti ebisa binnuma eby'omwana wange ne mugaana yadde okumugattirako eddoboozi. Mwesiga eryokubiri mu ggwanga erisobola n'okukyengisa ne lifuuka nnamba emu kubanga ligoba abava mu ssiga lya nnamba emu ery'executive. Ate nga executive terina maanyi gagoba MP kyokka nga ate paalamenti erina amaanyi agagoba minisita oba agagaana okukuŋŋunta minisita ne bakugjamu memba. Era maama ye n'alowooza nti oli w'amaanyi nnyo. Memba wo ojja sobola omununula kubanga yabadde amanyi nti yeggwe busizo. Ng'osobola n'okugamba ku gavumenti oba ku URA nti guno omusolo sigwagala. Najja n'omukuba omwenda.
enchane mujja ababaka ne mutusiriwalirako londa nze essuubi ly'abannabutambala londa nze essuubi ly'abannamitiana gwe kennyini tosobola dde okufuuka essuubi lyo tosobola yadde okwenunula okuva mu buwambe omenye ku tteeka eryo ly'oŋŋamba nti ebiseera ebisinga limenye ssemateeka akukkiriza kasita tolimenyera bweru w'amateeka laga obutali bumativu nga ne t-shirt ya Free Seggirinya Free Alan Sewanyana tosobola kujambala enkyanga mujja mutusaba obululu enkyanga mujja mutusaba obululu yadde okukungako abantu mu constituency yammwe nti bannange tutaase Seggirinya ku muliraano n'olaba kano kakazibwe Bashiri Mbaziira kaze kati k'obunnyo kati Seggirinya abadde mukulembeze wanjawulo nnyo era ababaka bangi tulina okukoppa ebikolwa bye Seggirinya abadde mukozi era tumusaaliddwa nnyo gwe gw'osaaliddwa nnyo lwaki tobeeranga ye naye ofe tukusaalirwe Dugowulira nti osaaliddwa nnyo lwaki gwe tokolanga ye lwaki teweeyisanga ye lwaki tokolanga ye naawe ofe tukusaalirwe Seggirinya gwe omukoppyeko ki kubanga byonna by'oli mu kwogera situlaba ky'omukoppyeko abadde omukulembeze omunywevu ate gwe oli muwewufu era ogulwa abadde omukulembeze atakyusa kigambo kye ate gwe ekikyo okikyusakyusa abadde omukulembeze ayagala Uganda ate gwe Uganda wagiryamu dda ssente omukoppyeko ki kisiraane gwe Seggirinya Muhammad omukoppyeko ki kikyoyize ku Seggirinya Muhammad era kikyotadde mu nkola ekyefaanaanyirizanga ye njagala okugamba nti kati buli mubaka ayogera ku Seggirinya Muhammad tamwagala ng'oggyeko ab'oludda lwe abaamulwanirirako yalabisa gavumenti nti okutambulira mu mmotoka ey'ebbeeyi tekyetaagisa nga waliwo empeke ezitannagulibwa oba eddwaliro eritannazimbibwa kubanga emmotoka ey'ebbeeyi egula ssente nnyingi ate nga n'amafuta enywaga ssente nnyingi Seggirinya Muhammad n'atagula mmotoka n'akola eddwaliro challenge di Museveni akozesa obuwumbi n'obuwumbi buli lwafuluma State House mbwali mu kutambula kyali baddokke okukozesa ssente nnyingi kubanga ssemateeka azikuwa ozibeeramu naye okoleza ekizikuweesa oba tulunda nnume ng'ate ensaata teweekesa era tekamwa okola ekyo ekizikuweesa tewaliwo munnayuganda akomplaininga ku ssente zigenda mu Museveni naye ekibuzo kiri kimu ali waffe tuteeka ssente we tulaba kubanga tewali yajja kukola faamu etavaamu mata naye ng'ate buli mwezi agiteekamu obukadde n'obukadde obw'essente naye nga temuwa mata waakiri anyweko oba atundeko naye ng'enywa bunywi ne ssente ezirabirira faamu nga ziva mu nsawo yaki ya muntu nannyini faamu tezikyava mu faamu oba tezivangako mu faamu n'asigala ng'akyavujja n'asigala ng'akyalunda kakati naffe Museveni ono gwe tuteekamu ssente nnyingi ali waffe that is the question Museveni are you worth our money essente zaffe nnyingi zetukuteekamu ng'abayi b'omusolo zikujaamu Museveni bw'oba olunaku osaasaanyizibwako obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente ekibuuzo kiri kimu okubaawo okwo kukola ssente mmeka okubeerawo okwo kukola ssente mmeka ng'olaba n'omukazi omulungi nga Zali yalibadde ng'atuula awo olabirira mulabirire era abaako kyagatta ku maka tubuuza Museveni ne bw'aba mulungi atya okubeerawo kwe kuleeta ssente mmeka mu ggwanika lya Uganda olunaku tulyoke tumuggyireko obuwumbi obulina okumulabirira nno tannalya akyali mu kutambula butambuzi ali mu security tannalya tannagulirira balina mumuwagira tannagula byakulwanyisa ebitalina kutta balabe ba ggwanga wabula ebirina okutta aboogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga oli waffe gwe Bwanika n'Empuuga saagala mboozi za Sseebakangako ku muwala wange mu kuziika Bwanika n'Empuuga saagala mboozi za Sseebakangako ku muwala wange mu kuziika
mulina obubinja bwe mutegese obugendo kyankalanya okuziika mulina obubinja bwe mutegese obugendo okukuba abantu emiggo mu kuziika naye ebiseera ebisinga weewalanga nnyo okulwana n'omusota mu busubi omusota singa oba ogugoba n'olaba nga gwesozza ensiko koma eyo gy'obadde kubanga eri teritole yaagwo gusobola okukukolerayo kyonna kye gwagala bw'osalawo okulwana ng'embizzi tujja kukuddugaza nkiddamu mpuuga bw'osalawo okulwana ng'embizzi tujja kukuddugaza obubinja bwammwe mumaze okubuteekateeka n'akantu bammwe abagenda okubigira mumaze okubatuukamu baerenginga abaana bateeketeeka abaana olunaku lw'enkya mukole effujjo ku bannabyabufuzi ba National Unity Platform abagenda okujja mu kuziika kubanga mmwe mulowooza nti Masaka yammwe mulowooza tewaliwo muntu mulala yenna alina ku owuninga Masaka era mulowooza naye mukola ebikolobero mutya mbwe Masaka teri alina kujjayo n'ayogererayo naye Bobi Wine wa Uganda yonna National Unity Platform ya Uganda yonna awulira ng'ayagala eggaali emuyitemu kola effujjo lyo ate empuuga otandise okufaanana abayaaye otandise okutunula ng'abayaaye mpuuga otandise okuggwamu credibility waggweramu ddala integrity ensa ekuweddemu nnyo kyova olaba kaakati oyagala okufuna n'ebigaali bijje bikola obumenyi bw'amateeka wakati ne mu kuziika olaba ng'okutta munnaffe Muhammad Seggirinya okumuseetinga n'omuteeka mu mikono gy'abasajja tekyakumalira owulira n'okufa kwe oyagala okukyankalanya nga bw'okyankalanyizza obulamu bwe masayansi mpuuga obulamu bwa Seggirinya gwabudobonkanyiza mbabuulira Seggirinya kasooka ggwere mu ntaana ngenda babuulira ebintu Seggirinya bye yaŋŋamba nga n'ebimu mbirina ku butambi ku maloboozi nina obutambi ku maloboozi kubanga Seggirinya alinga eyatuukako ekiseera n'akimanya nti obulamu bwo bulabika buganye nina obutambi ku maloboozi katumale okuva Muhammad Seggirinya nsumulule yenze yeekolera ita